Endobeso. Endobeso ekutuzibwako Prudential. Hello Sebo. Hello. Jebaleko mukwano nze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso obudde mpereza ka message n'ungamba nti nkukubireko. Sebo webale mukunja. Nkale Sebo. Amanja gange bampita Semakula. Semakula ye. Naye omwana wange mwagala omwana yansaalako omwana wange njagala omwana wange. Anti kakati otandikidde mu kuyomba mukama wange. Omwamba oyagala omwana wo sinze muna gwembuulira byali bitya nkuyambe naye gwotandika mukunja nze njagala omwana wange omukazi yagenda kati sibitegeera omuwala twali naye mukwano n'afuna olubuto nga mubeera naye n'amala n'angamba n'amala n'agenda mu kyalo gye yazaalira kati ewaabwe mu kyalo yewa yagenda saidi zeeyo Masaka kati ye kenyini nankubira n'angamba nzadde kati omwana gigenze myezi migiwera 3, 4, 5, 6, 7, 8 mubuuza omwana wange aliwa tamundaga buli bwe mukuba esimu awoza nze sina transport yandeeta sina ki ambuzaabuza bwobuzaabuza kakati ono mu kugenda wabwe okuzaala yagenda olubuto lwa myezi emeka yagenda olubuto olubuzaako emyezi 2 azaale kakati gwe kiki kyoyagala tukole kyenjagala omuwala oyo aleete omwana wange nga sinnatwala nsonga zino wala aleete omwana wange mukulu wangiso kyekyo kyokka kyoyagala nze mukunja kyenjagala onyambeko kimu onyambeko kati nga gwe wa radio beat tunoonye omuwala oyo waali nze manye ewaabwe oba kyetaagisa kwata poliisi ngendeyo nze njagala mwana wange kyokka kyenjagala onyambeko nze kyenjagala njagala gwe munnonyererezeeko njagala mwana wange manye waali oba kyetaagisa twalawo poliisi ngendeyo kuba nze nali sinnamanya ku kyalo kyabwe kati ekitegeeza gwe wazaala buzaalizi mu muwala nga tomanyi tusisinkana mu Kampala nga tomanyi waabwe nali simanyi waabwe simanyi na bazadde be gwe wali yagadde okwogeramuuko naye saagala kwogera n'oyo nze njagala kimu kumpa mwana wange mpozi omukyala amanya ge yaani omukyala nze yaŋŋambako mbu ye Najjemba wangi yaŋŋamba ye Najjemba okay kati kangezeeko okumunoonya tulabe beerako sirike ogambye toyagala kwogera naye toyogera toyagala kwogera naye kale Hello. Najjemba. Wanji. Oliwa. Mbale. Wanji. Mbale. Oli Mbale? Watuseyo okuti ate Mbale. Mbale zembera bulijjo. Kakati Najjemba. Kati gwoli manya kyolimpa. Woli waliwo abantu. Wanji. Najjemba. Wanji. Woli waliwo abantu kubanga nina kyenjagala okugamba ate saagala kiriikinge nti nze nakigamba. Kale kanzireko wabbali katono. Gwoli manya kyolimpa. Baawo Semakula yampadde ennamba eno nkubege tumanye wawooli. Okakasa. Baawo Semakula nkugambye yampadde ennamba eno nkubege wawooli. Semakula atuse kwekyo. Obuzibu naawe okimanyi. Gwani gye yadde ennamba ombeke. Nze neiba wammwe wano we mwali mubeera ndi neiba wano we mwali mubeera. Peter. Peter. Banange Peter Semakula atuse kwekyo. Anti kakati obuzibu buli nti yaŋŋambye nze nkukubire
tumanyi wawoli then so asobola okujjayo akukole ki ayagala mwana wo omusajja asula akaaba nze ngenda kukola ntya ate kukola otya gwe kyolina okukola omusajja muleetera omwana amulabeko naye gwe okuva luwagenda omwana aweza myezi 18 toddanga tokutegeera lanti ntegeera kankunyonyole obuzibu obuli omwana siwe wanje omwana siwe kiki kakati bagaye bange yafuna emikisa n'agenda ebweru naye yandeka n'olubuto wanje bange yafuna emikisa n'agenda ebweru naye yandeka n'olubuto naye nga bange yali nga naye kaboyfriend kano kasemakula nawe nga obimanyi ekera kituuka kakati semakula yali boyfriend wange kakati ate nga abantu bonna baŋŋamba kino nina okumenya olina okukola ki kino nina okumenya olina okumenya ate abantu baŋŋamba ng'emmumba yokka tekola emmumba ntitekola yokka kakati nange nenyina nendera nesimakola nekinerayo omwezi omuluko nga lwa myezi ng'esatu kati nanyambako netumenya myezi 5 myezi 6 nezikwantuka ku myezi 8 nga lusulirira neŋŋamba ng'era akyamenya ng'era akyamenya kati neŋŋamba kati kuno okumenya kumala nga nina okuddayo ko mu kyalo ng'ate n'omusajja ali akomawo kati nina okuddayo ewa bba wange kwegamba nga semakula ng'ayambako kumenyerako oli semakula ekiteekera Peter naawe semakula yanyambangako okumenyerako oli kati ng'emmumba tezimala baŋŋamba emmumba tezimala baŋŋamba nofuna omuntu ngeri bange gyatwalirwako nga semakula waali nnyinde ya semakula ninyambeko okumenya era nzina ensonga enkulu eyantwala wa Peter kwali kumenya naye ng'omwana si wuwe kati ogenda yanyambako okumenyerako oli kakati ogenda kikola otya kubanga yamanyi omwana wuwe era olubuto lwali lulwe kati ogenda mugamba otya nti wali omenyerako gundi anti bwebuzibu ebujjira ate nga saagala ebbanga ng'akitegeere kati bawo ye yakomawo bange yakomawo n'ankolamo nedduuka embaala era kati ndi bulungi olimba kati lwaki tomusasulayo gundi ez'omulimu gw'okumenya n'akakkana yabaana ezo asobola okukkiriza gw'omulaba oleza semakula asobola okukkiriza okumusasulayo ssente ku mulimu gwe yamenyera nakuyamba kumenya nnyabo nakuyamba kumenya gwolabika ontegeera kibaliga olabika tontegeera njagala mwana wange olinnye gye gava mukunje yalinye gye gava njagala mwana wange namenyera mulala Special reporter abantu mu balanguzi ku kyannama mukaaga tayinza 3 FM. Ebiseera bingi mbadde nkola interview z'abantu nga nzikola muno mu kibuga nesazeewo mbeeko mu kibuga ngendeko saidi zene katikamu njogereko n'abantu bambuulire gye baleko ssebo kale ssebo naye gye baliko gwani amanya bamuta Ssemuju Shafiiki tusinzidde wawo tuli wano tusinzidde wano katikamu north bambi okola mulimu ki ndi musajja muvuzi wa boda kati ogivugidde kumala bbanga ki nga 8 nvuga boda oyina experience kati birungi kibi ogifunyemu bagwo mulimu nagwo si mwangu muganda wange njeevuma lwaki nagiyingiramu badde kuleetera akasente ate mu kugyevuma wenjeevumira wali awantu wamu tetuyingiza wegamba mbufunze embeera ya korona tebayisiza bulungi naye onansonyiwa olimbega oba tolimbega omusajja gwe toli siriasi nkulabikira nga mbega ye MP gwe mwalonda abakiikirira alina kyabayambeyambeyo ku mu ngeri yakawunga ngaako basukaali mwene embeera ya COVID-19 ne MP waffe yennyini gwe twali tusuubira tukalakadde emyaka 15 talina kyatufuddeko omusente agulidde baganda bange mwamukola omusajja gwe tamanyiiko ne gye yava kizalona tubeereddewo nnyo muganda wange tobanga omusajja omukubira bukubizi kadingidi nga byonna byogera tebiriiyo omwambi byaŋŋamba kukiza senyange bituufu ekimala tukoye embeera embi tukoye katuleete ku mwana omuto gaabalaza omukwano nga tanagenda mu paliamenti mugye baleko bannyabo n'omuvuddewo okujja wano okunsanga tukole interview bambi thanks okubalaba ndaba temutunda bulungi honalebo wammwe baŋŋambye alayika abadde abaweereza akawunga ne temusiima busiimi n'atagikwata n'ogikwata
nagikwata nagijjako oyo kino kisanja sikyakuna ekikulu nti mulyo mwayogera kati mumbuzabuza bona mpulira bitanda naagamba masimu kale ekyo kimala kanjogereko ne bamalaya nyabo okolaba nekikasitoma ekyo kyakumeka kuba watandikidde okwetunda oba kyakutanda ino omutima kibadde kitya muliro bukyanga covid atandika okimanyi nti mbadde soogera nkuna bamalaya ne kakati kenjogeddeko namwe ne mwogera ebizibu byammwe omusanzi mwene embeera ya covid-19 mugenda kunsasula mutya nga nze amoto omubalanguzi tugenda kulagirako bwerere mu box Special Reporter Amoto mu balanguzi ku 93.3 BT Fama.